Nina mukwano gwange omu bwe yakomawo okuva mu kulamaga, bwe yakomawo okuva e Isirayiri, yakomawo ng'agamba nti kive okundira awali erinnya Yakobo n'oteekawo erinnya Bujjingo. Kive okundira awali erinnya Isirayiri n'oteekawo erinnya Uganda. Ng'agamba era bamusomesezza tulina okwenenya nga Afirika, nga bannayuganda ffenna tulina okwenenya okulaba abantu nga wane wali kuulo n'oteekawo Bujjingo oba n'oteekawo erinnya lyo. Naye yali abimbulira byagenda okuggwayo ng'omwoyo wa Mukama asse ku bulamu bwange era nga mpadde ekisa ntandika omugolola. Nze sigendangako Isirayiri, yemu ku nsi ze njagala okgendamu naye sinnabagendayo. Ne mugamba mukwano, Katonda yayogera n'ensi yonna. Ne mugamba Katonda, okkiriza nti ye Katonda bw'abalina omubiri bonna? N'agamba nti ye. Ne mubuuza nti kati nga India esinga abantu abangi mu nsi yonna, amannya gaabwe gonna bandigawandiiseemu ekitabo ne mu Buyindi kijaamu? Nangamba nedda. Ne mugamba oke, Katonda we yayogerera ekigambo ekyo Uganda yaliwo? N'agamba nedda. Ne mugamba Katonda ayogera n'assaawo Isirayiri kubanga lye ggwanga eryali established, naye Uganda ya Mukama wadde ya formingibwa 1962 9th October. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Uganda ya Mukama. So naawe ali eyo nga baakusomesa batyo ti awali Isirayiri tossaawo Uganda, awali Yakobo tossaawo linnya lyo. Eyo enjigiriza si ntuufu. Katonda yayogera omulundi gumu n'ayogera n'emirembe gyonna. Era bw'olaba ebbaluwa gye bawandiikidde Abakolinso, ate tolinda kuwandiikamu beebugerere. Kwata bye baawandiikira Abakolinso biteeke mu bulamu bwo, awo abali Kolinso saawo bugerere. Bw'olaba ebbaluwa gye baawandiikira Abafiripi, ate tolinda mbw'oyagalayo ebbaluwa gye baateekamu Nakifuma. Ebbaluwa y'abantu Abafiripi era ebbaluwa y'abantu ab'e Nakifuma. Bw'olaba we baawandiikira Abagalatiya, tolowooza nti bajja kuteekamu ab'ebusoga. Awali Abagalatiya, tukwate ebigambo ebiriwo tubikozese busoga bitulungamye okusikira obwakabaka bwa Katonda. Ntegerekese bulungi?